Ibera Bible tuwaye akade kano kenyini wa mali kurubogola simba kazidu sade sababida shiwa mansagawa akade akesura wama za Bible tugenze mu Yobu sura ye 11 akanyirira kama 25 wagamba nti naye manyingo omununuzi wange abamulamu era ku nkomerero ng'aliyimirira ku nsi nti nga manyi omununuzi wange abamulamu era ku nkomerero aliyimirira ku nsi. Yobu 19 sura ya 25 wagamba watyo mu maaso go oteekwa okubanga omugumiikiriza ate era omukkakkamu kubanga omununuzi wo Eva abamulamu era mu nkomerero ye yekka aliyimirira ku nsi n'akuviirayo. Obukkakkamu bukozesa nnyo mu bintu byogezaako okubeera ng'okola mu bulamu bw'ensi eno ate obeere mu mativu nti oyo gw'okkiririzaamu era gw'osaba Mukama Katonda wo mulamu tafanga era ku nkomerero alivaayo ne yeeyoleka ensi n'agiraga nti munnange yenze mwene ategedde ku lubogola simba kitwala ekyo ogambe nti amiina. Ebeera Bible yo tuwaye